Bannayuganda bannange ekisookera ddala omusango guno muzze mugugobera okuviira ddala mu ntandikwa nga guli mu High Court ne gujja mu Court of Appeal kati guli ku Supreme Court neera kyannaku era mpulira ennyiike ku mutima tibannaffe abamu batera okukolesa political influence and authority out of mere impunity and arrogance okugezaako okukakkanya bannayuganda bannaabwe naye sinaki n'okukakkanya sisitimu yaffe n'eggwanga lino okutwaliza ewamu. Ffe twenyumiriza mu President Museveni kuba yalwana okukomyawo obwenkanya mu nsi era eddembe mu ggwanga mweriri kyova olaba bannayuganda nga nze tusobodde okuvaayo ne tukola bye tukoze ku mulembe guno. Ne abantu abamu bazze ne beerimbika mu kifaananyi ekirumira eggwanga ate nga bali kakkanya bukakkanya. Omusango guno briefly nakola audits ku akaunti zange nensanga nga bajjako bilioni 120 nempandiikira banka nembagamba nti bannange ndaba wano akaunti zange tezigatta bulungi ne sente zino zaavaako mujje tutwe tukole reconciliation out of mere impunity tebanziramu nembagamba ngenda kulopa nendoopa omusango on top of which baali bakola ne some transactions ezimu nga tebalina license nakyo nenkizuula nentwala omusango mu kooti ku kaunti ezi biri. And illegality contrary to section 117 of the Financial Institutions Act that requires for anyone to do financial institution business in Uganda, they must have a license from Bank of Uganda, which is the regulator. Abantu bano ne bayita ku High Court ne bababuuza nti bannaye mwalina license nti license tetwagina nti lwaki kiriwa kyono kibiseera ebyo yali ng'ali mu keke naga out of impunity and arrogance twati tugyetaaga. Omulamuzi Adonyo n'ayisa judgment ku High Court nti illegality yino nogikiriza bagikola ki tebakomye kumenya tteeka nene olikiriza bakoze ki n'akola judgment. Abasinga kye mutaategeera out of impunity bano abaana ba Edwin mbayita baana kuba embeera gye beeyisaamu tebamanyi nti eggwanga abantu naffe tujja kufa tukole ki tuveewo naye kati Uganda yakusigalawo oba weetuli oba tetukola ki kuliko n'abaatusookako naffe kwe tulisaawe naffe tujja kukola ki tujjagenda ne out of mere impunity. Omulamuzi Adonyo mwena kye mutaamanya weyamala okukola judgment eyo bamusindika ne bamudemoting ne bamutwala Soroti balina obuyinza n'amaanyi ki mangi ate nga nkiwa kyannaku ebintu nga bino n'omukulembeze alabe katabikola ki tabimanyi nti obuyinza babukolesa ne bayita ne baalikoze eki gwe baalikomye ne ku bantu ba individual ate abavudde ne tuwa bannayuganda mino kwati nze hamu kukolesa abantu abasoba mu mutwalo ne kati olaba nga batunyigiriza eno mutuufu kyannaku nnyo era kikwasa n'amaziga naye ate nga buvunaanyizibwa waffe nga bannayuganda okulaba nga tuyimbirawo ne tubeera faamu ku nsonga nga zino ne tutereeza ne twongera ate ku ekyo president kyatuleetera ekyeddembe n'okulaba nga tusobola okukola ne tukulaakulana. Ne bakola apiiru mu Court of Appeal. Bakola apiiru mu Court of Appeal abalamuzi tebaali clear. Ensonga eno ya illegality, the substantial issue of illegality upon which judgment was passed was completely ignored. Ne baagala okugamba nti omusango gudde kuki ku High Court naye ne tukola apiiru ku Supreme Court. Watutuuka mu Supreme Court outside the normal procedure Edwin oyo n'asaba ddolo. Actually, I'm very dissatisfied with Dolonga Chief Justice because he doesn't have the backbone to run this judiciary. Na musaba nti akola additional submissions which was irregular because to make additional submissions under normal procedure you seek leave of court. Nene bamukiriza for whatever reason. We akola submissions n'agamba nti wadde the substantial issue of illegality was never addressed by justices at Court of Appeal. Wadde ensonga eno teyatulirwamu balamuzi bano ba Court of Appeal naye ate omusango guno banaagusala nga gulina okusalibwa mu direction ya hamu gujja kusaba naffe bano abagwira abajja okukolera wano kuba abantu bano n'olaba batafuna license tebaagala kuba misolo kugaba bakola nti sente zonna ze bakola bazitwala twewunya obwavu buvawa because these are exploitative banking structures ate nga tuteka okuvayo tuzikola ki nituzirwanisa lwako bakyayina ebijinji nga olaba bino ebya Karugire ono Edwin kugaba bateerawo ebijinji ne beekanga bakoze kinga batunyigiriza. Edwin yakola submissions ezo n'agamba nti
Banagusala nga gulina okusalibwa wadde illegality yali addressed court of appeal. Definitely trying to take application of judgment on admission. Whether illegality from my court was committed and admitted. Now again on Supreme Court, that is on top court record. On Supreme Court, you know, submissions is additional. Ntia dine issue ya illegality just stands farm. Kati bino yenda yemulaba namwe kirungi mbadde mu court. Mulaba watanya ogezaako okukakanya omusango. Naye Uganda sawe nilimu abantu miliyoni aga 5. Bannaffe abatembeeyi bajjudde Luzira lwakuba bakola nga tebalina license. Ffe wotasasula trading license edduuka balikola ki? Balisiba. Kati etteeka lino welikola ku Munnayuganda si welikola ku mugwira. Nze ndaba tekyawuka n'abantu baasookawo. Abazungu bajjanga ne bawa ebijiiko n'ebikopo ne bawaayo bannyinaabwe ne baganda baabwe. Beba Edwin Karugire bakyusiza bukyusa ki? Lwakuba bano bali mu 2023 ne bali mu colonial times. So kyannaku naye wekiri wekikola ki? Wekiri ne bannayuganda bannange mbakubira ekintu na president mulungi nyeera awuliriza era wanaba yetegereza ebintu bino. I know you will intervene at a certain point in time. Kuba sikiwa president y'omuntu atayagala impunity, y'omuntu omukkakkamu nnyo, y'omuntu awuliriza buli omu. Ne bano abawansi bano simanyi waaki bakolesa obuyinza okusinga ne president ate kuba butoola. So kyannaku nnyo newe kiri bwe kiri. Saawa eno tuzze mu kooti nga batuyise for pre-hearing ne kyannaku nnyo tutugenzo tuka ne batugamba tuzze bategeeza nti omusango gwasalibwa ddera ku Tuesday tugenda kujjako nsingo. Nsaasidde omukyalo omulamuzi gwe baasindise naye nga ddolo yamusindise akole dollar cent they are ready to do his bid. That work. Kuba omukyalo omulabye n'ananaagira naye ne bimusukako. Nasoose ne nnyiga mu kusooka ne bambi ngenza okutunda bwete neetegereza omukazi nga mutume. Naye ate naye Munnayuganda munaye kati nnyiga lwaki ate oli mukamaawe. Naye nga kyenna kuba bwe kitwe kikola ki? Bwe kiri. Wetuna tukyusiza mu mbeera mwe tulaba bintu. Nakwagala nnyo nsi yaffe. Mutuufu Uganda kijja kubeera kizibu nnyo okulaakulana ng'eggwanga. So kiri eri ffenna bannayuganda okulaba nga tulongoosa mu sisitimu zaffe. Tuli wamu eddoboozi tulabe ng'embeera ekyuka kuba ekibadde kwamu leero kyekiri ne ku balala bonna. Edwin Courts yazitwala oba twagala okkirizibwa tukola ki? Tetwagala okubeera mu mbeera nga bannayuganda ng'oli okutwala obutwazi mu law firm ya Karugire omusango guba guwedde. Kati then what is the essence of courts of law? Courts waki tebazigala ne baddeeka abalamuzi nga wekiwulidde bwe kiri. Ebyo byonna bifu the outside procedures basetting amateeka waki tebagagoberera. Omuntu waba yakola application ku file tosobola kudetermining appeal without hearing an application. Kitegeera kuba an application article 28 nga every person has a right to be heard. Kitegeera kati balina otuwuliriza kati bagamba nti nedda hamwe ekintu kyoleza kizitowa nnyo tujja kiwulira wadde bano baamenya amateeka ne illegality tetusobola bakwatako. In fact balinga batugamba abantu bano balinga abatugamba nti yes etteeka twalimenya ne temuyinda kimuli muli nfuzi temuyinda kyemusobola kukola eggwanga liyinza okuba nga lyammwe.